oba n'enkolagana endala ezize zibeerawo wakati wa political players n'ebibiina byennyini ebyenjawulo. Then ndabyeko ne bannayuganda abamu nga baga nti kopi y'endagaano enejjudde eriwa mechanism kyegenda okubeera ng'eyitibwamu okulaba nti singa wabeerawo obutakkaanya bugonjoolwa bwe buti. Then waliwo abuuza nti ebibiina by'obufuzi ebirala biriwa NUP esinga obunene ku luvuganya gavumenti terabikako, FDC bano bombiriri gye baava bo bakyasirise n'ebibiina ebirala. Tujja kubeera nga tulaba and plan yeri kiggwerawa bano batandise okukolagana, yes, but kiggwerawa awo wetugenda okuba leero era nga mu studios tugenda kubeera nga twegattibwako Honorable Mubarak Munyagwa mugati gwa Bata Mona Igo. Again tujja kubeera nga twegattibwako Honorable Joyce Bagala mbaka wa Parliament owa Mityana omukyala najja kuba twegattako mu dakiika nga zizo. Ate era tujja kuba twegattibwako omukulu Harold Kaija ono yisabansi w'ekibiina ekya PFF. For now, Honorable Yusuf Nsibambi omubaka wa Parliament akiikirira abantu b'Emawokota South muna FDC mu studios wali otusendese butukwaniriza abatulabe yena gye muli omukulu kungu ne management ya studio eno mbebaziza okutuyita naffe teekeko etafaali. Ebiseera ebisinga abantu batera okulowooza nti ate FDC erabika tekyali nnyo mu bino ebintu ebyolwokaano naye nga olwokaano mwetuli oba musirise nnyo era tuli basanyufu okubabuulira ekituufu ekitambula kigenda mu maaso. Bano bannaffe abenarem engoma bagikubira ku kibegabega muliwa Honorable Yusuf oba bino abantu babyogera kubanga musirise nnyo. Why do you think balowooza nti temuli mu lwokaano? Embeera y'ebyobufuzi mu ggwanga si nnyangu ng'ogyeko okuba nti tuli mu kaseera ka bululu naye gino emyaka 4 NRM gyekulungudde eggwanga buli muntu kyayogera kirala nnyo. Ate bwe twazzeemu na bano bannaffe abalowooza nti TikTok ejjako gavumenti n'okukyusa embeera ne wabeerawo obuzibu nti olumu abantu basirika tugenda okuva wano oluva bagenda kusala obutambi nga 8 buno buvuma buno bujerega buno kakati abantu abobuvunaanyizibwa abamu badduse mu byobufuzi abalowooza TikTok ejja ku gavumenti abamu balowooza nti TikTok n'okuvuma bye bigenda okumwamulako n'akyemalira aseka busesi. Well, njja kuddira Mwami Rogers Mulindwa mwogezi wa NRM ate nga Mona Igo bwe tuba wano buli lwa Sande mwamulabyeko President we badde azzayo empapula ku kitebe ky'ekibiina ono yabadde omwogezi bo tukwaniriza namusiza ku bantu otubuulire kyetwalabye jjo rather ku lunaku olwokutaano nga kulumuka President ngakomeza empapula jjo nayanziza muganda wange Kungu nsanyusa n'okulaba ku senior council Nsibambi so mukama yebale kukuuma. Amina alhamdulillah. Nakuleka ng'okyali mwensa opposition ensa yabagwamba nno bonna muli batono mulinga 7 nja kubuulira 6 nga tuvudde ku sho. Naye njagala kwebaza abantu naye nga sinabatuukako njagala kusaba abantu abavuga ebidduka olwaliwo embadde nzijja ku Northern sanze accident za mirundi 3 naye munyimiridde ndabeendera tewali bafudde naye mbu wabadde ku ssimu oli n'atomera munne ow'omumaaso agamba nkulabye ng'oli ku ssimu lwemabega agamba nkulabye ng'oli ku ssimu neneewuunya lwaki alabye munne takoze kyalina kukola ekituufu awonye okutomera emmotoka. Lwekyo ndowooza okwogerera ku masimu basebo nanyabo kirungi naye kiyinza okutuleetera obuzibu twongere okwetereeza. So nabadde saabadde Hoima mu kibuga nga assembly ya Fufu etudde nenjala kwebaza mukama wange president w'omupiira mu ggwanga lino Honorable Engineer Moses Magogo olw'okunonda mu bannayuganda 14 abagenda omwegattako okuddukanya omupiira gwa Uganda executive ya Fufa mu ggwanga lino. Njagala n'okuyozayoza bannange bonna abayisemu ne badelegates abatulonze ne mukubaka akalulu nga siriiwo ne mukkiriza nti ngwanidde tukolagane bulungi ne Engineer
njala kubebaza naye kikulu nga bwogambye ekyabaddewo ekyaŋŋanya okubeera ehoima kubanga nabadde wa pulezidenti ng'akomyawo empapula njala kwebaza katonda omulamu gwe tusinza kubanga olusi twali tugamba oba muzeeyitaano n'empapula tuba tuli awo ng'azinonye netulowooza oba taazikomyewa ayinza okugamba ebintu mbivuddemu mbikooyi mukama n'atusaasira essaala n'azaanukula yazze mukukatiza nti mwamukase mwamulagira tubadde nga tumusaba era ninawe nali nenkyogera munyagwa nagamba tabadde tasayibwa nemugagwa tabadde naffe okitegedde oti naye ffe waliwo olwobeera mu ttiimu y'omupiira ng'osaba nti kapiteeni ono teyandirwadde era tubadde tumusaba ajje addemu okwesimbawo era yakkiriza njala okwebaza bannayuganda mwenna kubanga twaddewo abantu bangi mukomyawo empapula right honorable speaker wa parliament yabaddewo prime minister yabaddewo baminisita abawerera ddala babaddewo Alhaji Moses Kigongo ne baseke members babaddewo naye mu byonna bwe nabadde kazindalo nga bw'oyogedde nda kintu kinayogedde kindowooza nti bannayuganda mmwe abaagala otukulembera n'abayitukulembera gye bujja mu kitwale nga kikulu President Yoweri Museveni yabadde asobola okulagira akakiiko ka Dr. Tango Doi ne kamwetikkira empapula ezo bukolokolo era ne bazimusanze lwakitula oba Nakasero oba entebe naye yasalawo najjaza enonera yali asobola okulagira sekretary general w'ekibiina azijjuze kuba n'ebyokujjuza twali twetaaga amannya agatakka wansi wa 1,000 okuva mu buli district ezikola 150 amanya 10 okuva mu district 150 ebyo twali tusobola byenoonyeza ffe kennyini ne tubimuteerayo yabadde asobolera okusitula akakiiko ka Tango Doi nakagamba mujje kati muzinone wano era kyandikoze Dr. Tango Doi yandigenze naye obwetowaze mu mukulembeze kintu kikulu ti president n'osituka n'ova mu office yo ng'ononye bunonyi empapula empapula just paper n'ozikwata n'ozitwala ne bakugamba zikomyewo Saturday obutasukka ssaawa 7 tukwadde ssaawa 7 1 pm yatuuse ndoze ssaawa nga 6 n'eddakiika 5 yadde amaze okutuuka ku kitebe ekyo nakyagadde nti president atulina byatusomesa mu butali bugenderevu abantu bye tulina okubanga tumuyigirako naye abo abadde ebweru ku nguudo ku luli waliwo abatuyisaamu eggaali ngaera bwe tubadde nga tuwulira abannopo ngaomukulu waabwe abagamba mukole eggaali kuno baazikola ne bambala n'engoye zaffe ne bazituyisaamu tuyinza okulowooza ku luno ndowooza twagezezzaako okutegeeza ab'ebyokwerinda nti eggaali anti abasinga bakwatibwa ebintu bibiri byenetegereza president bwebadde akumyawo forms zino ekimu ku byo byebigambo bye kubanga yagambye nti singa anaddamu n'aweebwa omukisa okukulembera eggwanga n'emyaka 5 agenda kwongera amaanyi okulaba nti Uganda egenda mu kyayise high middle income country binabyogera after nearly 40 years ngali mbukulembeze bw'eggwanga then ekyokubiri byebigambo bya secretary general omukulu Prodom yagambye nti ng'ekibiina bali confident olwa kyayise bigger victory kubanga bafunye kyayise candidate ow'abantu. I was like, wait a minute, middle income country, you've been in power for 40 years tukyali ku luyimba lwa kutumbula byanfuna again oyogera ku people's candidate and they said okay bino bitegeeza ki kakati okuseseetuka mu byenfuna tuseseetuse ku muntu abadde mu Uganda kubanga bwe twali emyaka gya President Yoweri Museveni 1986 wajja mu buyinza tufunye okutataaganyizibwa kungi tulwanye entalo olwakkonyi lwokka lwatumalako emirembe ne utataaganya ebyenfuna by'ensi eno kamala waliwo n'omukyalo omulala bamitango balakwena tuba tuli awo kwegamba ne ADF etawanyiza tubadde n'entalo ebyo byonna bibadde bitukosa eri munnayuganda abadde wano bajeti yaffe ebadde egenda mu ebyo nnyo tutaasa obulamu bw'abantu naye ng'ate era ogyeko ekyo waliwo n'ebirala mukama byatukasukidde tumwebaza waliwo abaana abayimba oluyimba nga beebaza ebyo mukama byabalemeseza okutuuka kulabye tubyebaza mwe muba muli awo covid najja ne mubeera mu ebyo ensege ne zijja ekiddo ku nnyanja mubeera n'okusoomozebwa okw'ekikulu ekyo naye nga mu byonna biri awo tuseseetuse nti bwe tuba twogera okugenda mu ekonome yaffe okweyongerako mu maaso
Munnayuganda yeetaaga atunuulire nti 86 nga twogera ku megawatts z'amasannyalaze 6 ezatongozebwa Queen wa Bungereza mu 1956. Olwaliro tukugamba nti Nsimba Dam yokka eri wano e Kayunga mu Bugerere etuwa megawatts 183. Eno Karuma etuwa 620. Naye tulina n'obubibiro obulala obutontolo kuba tegenda mu maaso. Nze Museveni yajja mu bukulembeze nga tulaba tuba tujja kukulakulana nga tetuli bayivu. Bano bo ba professors ba senior council bamiroza basomeranga na bweru. Naye nga amasomero muno matono era nga amasomero agamanya matono. Olwali tusobola okugamba nti seed secondary schools tugenda zibonisa amagombola. Bonna basoma ateereddwa abamu bamuvumiridde naye gyo nalabye lawyer eyavudde Namutumba omwana nga yasomera mu UPE ng'ali awo obujulizi. Naye nako nali mu auditor general's office nga naye yaveruwera eyo. Lwekyo tulina bye tuzze tukola enguudo zino zolako otambulire za kolas. Mu 1986 twalina enguudo ezaayibwako kolas adde ngezimu zaali nfu kilometers 1,200. Twalina kusigala mu bifo kyekyo. Olwayo tutambudde anti nkulaga no tebijja buzzi. Kakati ssebo Museveni we yajjira Uganda erefugiddwa abakulembeze bangiko. Naye bonna baatuleka ku megawatts z'amasannyalaze 6. Okitegeera tekiri mu tteeka nti buli ajja n'obwongo obutongera mu maaso. Naye kakati bino tugenze tutambula tusese. Olwali tusobola okugamba nti tulina parliament ojja kulaba naye baagala ajja kujja wano on affirmative action yaffe gye twaleeta abakyala bayingireko parliament ajja kwogera byayagala naye ng'ali ku maanyi gaffe nga NRM. Okitegeera ebyo bitegedde bulungi. Yusuf Nsabambi Mwami Mulindwa omuwulira n'ebigambo bya president nti naye mbale sinakuwulira ebikyalemye agenda bikola emyaka gino 5 singa n'abaaweereddwa omukisa. I need just a comment ngende wa Honorable Joyce. Nze comment yange era ndooza ne feeso ogiraba n'abali eyo bagiraba. Bw'olaba ekitambula mu ggwanga lino President Museveni si mukulembeze musuubuzi. Nze bwe nfunye omukisa n'embeera ku bukiiko obusinga ndowooza obunene mu parliament aka business committee akasalawo ebiriwo aka budget mukole Mulindwa byayogerako aka kosase akalambula ebitongole ate ne mu physical infrastructure akengudo n'entambula ekigenda mu maaso mu ggwanga wano kirala. Abakulu bano bwe bagenda mu nsiko ne batuwa ekifaananyi titubeyungeko balina kye bagenda okutereeza. Mukulu Mulindwa byayogera basically bye bitambula mu nsi yonna. Ffe tubadde mu nsi ezitulinaanye gende Kenya bazimbye ekibuga ekipya kiringa ky'e Bulaaya. Buli kyosangawo genda Magufuli kyeyazimba Dodoma olabe Dodoma genda mu university oyinga university Dar es Salaam tusobola kutwala mwana wano mu Kikoko mu Makerere. Kakati ebintu byetwogerako bikwasa ennaku kati bano abakulu aba propaganda babayigiriza yogera enguudo mmeka yogera kubanga eri bajjajjaffe n'abantu eri gye tubeera mu byalo tebamanyi kigenda mu maaso bo balowooza nti ensi bweri. Kakati omusajja omusuubuzi n'afuuka nti mukulembeze n'ayambala enkofiira n'agiza eno. Kakati oli omukyalo ye n'atunuza enkofiira n'afumba omuceere n'ayita Nsibambi Uhuru ne balya bakoko ku nyama. Kakati kyekitulumye ekyokulaba mbadde mu nnaku nga ndabye ddala eggwanga lyakwasibwa bakadingo. So demagogues nga bwe bakyogera ne bakwata kino n'ateekawo n'aga nti ono ye advisor omukazi n'awemula n'agira bwati n'aleeta ono nti ate ono Hajati ne bamuyita ku mabuledi. Kakati yasoma eggwanga lino bwati nga n'ababaka abamu bwe tugenda okwogerako abapale bamanyi omuntu wa bulijjo kyekyali bwagira bati toyogera ekiro wesiba ekisenso zinodde wansi. Kakati President Museveni nabano banne aba propagandist bategeera abantu bw'olaba budgeti onayogera seed school katogera seed nawe ati waliwo ne school. A school has to be a school. Kati waffe butunye mawokota kiki ekiriyo agamasomero gwe mukulu Mulindwa ezotekayo omwana wo amasomero gali bwe gati agano gali bwe gati. But now there is a big problem in this country nti leadership yaba hypocrites then omusuubuzi ye yajja kukola sente ze alini charge n'agende Kongo n'agira bwati n'agende kati bambi bano bamulindwa n'abaganda yogerebo kiti ne bajja ne bafulinga. That's why obuziza twaki tusirise fa abamuze sikyayagana kujja ku radio na kwogera kubanga oli mu muzannyo gw'abayaaye
abafulinga abantu ababulijjo baliyo bafuna abject poverty abantu bafa biku omusajja aliyo nobwati akyusa bikofiira 40 years but mami ngendo honorable Joyce Bagala oliajja confronting argument nti waganti bino biri mu nsi yonna bigenda mu maaso ne mu bitundu byensi ebirala oliage nti Somalia we tuli siweeri oliajja kunokola ebitundu nga Eastern DR Congo because I've also had those arguments nga ziva mu bamulindwa bano kitabe bayonoonayo abakongo bali bekubira ndongo yaabwe nga bakola naye kati efujja eriri e Congo ne bazimbayo n'enguudo zitambuze tanka waliyo ebyomuyekera alina tanka ziyitawa okutuuka e Congo naye tanka mpya ebyambalo bipya kati bafuulinze buli muntu bakwataganye n'abayaaye bano bamafias ne babba gold there's a very big problem ati bantu abantu bemanyi ne bateekawo crusade y'abalokole najjanga omulokole n'atambula there is a big problem in this country. A very big problem. Tukwaniriza na musiza ku batulabo mpene comment ku kibiina kya NRM okusalawo okwesiga Mwami Museveni unopposed emyaka emirala 5. Nja kubuuza ku batulaba ate n'okwaniza bannange banna igo ate n'abagenyi nti tusanse okubalaba n'okubuuza ku bannamityana n'okulisayo betubadde nabo kakati lwaki NRM yesize Mwami Museveni obadde oyagala yeesigaani gwe balinawo bamutya okufa obufi buli omu asabirira kwe bagamba bakakati tukole tutya bangi nnyo bayirawe nomwesiga tebakyamwesiga ne balina kumwesiga lwampaka kakati bino mukulu Mulindo basibanyina lwaki Mulindo akomeddewo mu mbeera eno yandigiza asigala gyabadde kuba agenda kwongezaayo obutwa bwabwe. Ensangi zino Mulindwa babasomesa batulana mu class owulira naye bagamba mulina okwogera statistics bweziti gwe wegendereze nnyo abasinga bonna ojja wulira bakunyumiza PDM bakunyumiza ddaamu bakunyumiza amasomero abasinga bonna byebintu byebimu essaawa zino newabeerawo media outlet endala ng'erina programu efaanagana ng'eno nga kuliko omuntu mulala Mulindwa byayogedde Mulindwa nga bwabyogedde n'oli bwajja okukola ki nti olutuuka ekyo kyemusookerako olutuuka ekyo kyoba oyogera naye Honorable Yusuf Nsibambi ono alina akabuuzo kabuzizaamu awo nti amasomero seed schools Mulindwa gayogerako ye abaana basobola batwalayo singa omubuuza wanayinza okwekaza ku TV n'agamba ye bw'otuuka walinga agamba naye naawe kakati nange nnyinza twalayo omwana wange ye mwennyini so ekintu kya Mwami Museveni kyasukka ddeewo omulamuzi kubanga bw'obabuuza nabo bennyini ab'NRM wano ku TV ayinza obutakugamba naye singa mufuluma nga muvudde mu studio oli akugamba bannange omusajja naffe tetumanyi era buli agezaako ekyodoga nti lwaki bamwesiga n'okumwesiga tebamwesiga naye bamutya tebakyamanyi kyamukolera nkugambye nti n'ogezaako bugeza ne bategeerako nti walowoozezza nti wakirowoozezaako bulowooza nti oyinza okuba nga ajja eyabadde agenda omuvuganya walabye ebyabaddewo yasooka najja namugamba onodda ku lwokutaano n'akomawo nagaa nti abantu tebaweze naga nti ye ate lwaki mwamugambye nti ate komawo so at the end of the day bambi nabo bali stark n'omuntu Mwami rather honorable Munyagwa karibu sana emyaka emirala egya Mwami Museveni yo sabawansi w'ekibiina kyabwe yatugambye nti ono people's choice people's president they are assured of victory mwaka ogujja mu kalulu NRM ekisooka bonna nga balaba wambe kakati eno baba tulaba mbalamusiza omanyi bwe tuba twogera ku NRM oluusi nebyo tulina okugoberera tubyerabira abakulu bonna bawambe ekisooka bw'oba yaba kutegeera Pulezidenti Museveni oba abantu be basalawo oba yabeekakaatikako obuuza Right Honorable wa Maama Mbabazi bweyagala okumwesimbako ebyamutuukako oyo akuliraanya awo bambi n'ebyamusobera dda oyo akuli awo ekisooka ye ng'omuntu
baali bakyali abo batudde awo omukulu yennyini naggulawo ofiisi endala ekyambogo naye ekola birala abo bakola birala nebakoma okwo waliwo bambi seeke lwe yali yeyagala okwegaganula nti seeke ye branch esingayo okuba ey'amaanyi mu kibiina ojjukira seeke lwe yayimiriza activities zonna ku kyaddondo atuyimiriza bino newandiika ebbaluwa so twali ne honorable Kiwanda nemugambye President Museveni yakeera ku kyaddondo aba byonna bigende mu maaso muve ku balalu abo abo muve ku abo mugende mu maaso abo ne mukama we Todongo ne mukama we Tango Doi Papakasi wali yabalonda nera nasalawo nti yotaddawo tomuddayo mulaba nera walayo Tango Doi we yadamwaniriza chairman w'akakiiko k'ebyokulonda asuubirwa nti wabaawo olwokaano lwonna alina kubanga teyeetengeredde candidate Museveni bwe yazze yabadde amulopera bulopezi sebo taata ffe boolaba wano twakulinze dda taata sebo taata wano tewakyali kyakulya nakyo sebo taata abo bonna nga batudde tekuli atemya bonna omusiru wakuba omukulu amulaba asumagira nga tebonna buli omu ali ku bunkenke omulimu kakati oyo muganda wange omulaba ye omulabye yeetala bamusuubiza emmotoka y'omulimu omusajja akoledde emyaka 8 bagimumma abasajja abawala bafulu figa bonna balina emmotoka naye omusajja watu atambulira ku boda nabigere kakati ina bwekita ekitaliiko formula kati oga nti President Museveni abantu basazeewo nkwewuunya yes Harold Kaija Harold sabawandiisi wa PFF President bwe yali ayogera lwe yajja kunona empapula ne luno lwennyini ng'azikomezaawo yasimbye nnyo essira ku kyogga nti bandagira oba bansaba yonna gye mbadde mpita ku nteekateeka za PDM nga bandagira nga bansaba nti sebo komawo infact yagaye nti yabagambanga nti bino tujja byogerako ku kaseera akatuufu kati akaseera keekano nakkiriza okusookera ddala njagala okutwala omukisa kuno okulamusa abasajja n'abazaana ba Kabaka bwe tukola obwambe bwa kuno yonna gye muli naddala aba PFF ekibiina kye tugenda okulonkinga ku Lwokubiri kati kyalinga 8 kati ku Lwokubiri n'okulamusa mikwano gyange bonna abali Nansana gye ngenda okufuuka eddoboozi lyammwe ebigambo bya Mwai Museveni kyova olaba alina contradiction mu ideology bwe akula yali Marxist nga bwagamba nga ebitabo byasoma kati bwajja wano nga bimutabuseeko World Bank nemusalako namikisingamu capitalism ne politics nasigala Marxism economy nefaanana of community nyizibu okunnyonnyola abasajja abarasha balina omusajja gwe bayitanga Stalin ne Lenin kakati batulanga meeting ebintu nga bikaaye nga bayo omukazi yefulanga alina omuzimu ogumuzeeko oyo no Lenin oyo ogwo muzimu gwa Lenin gwennyini kati nga byagambe bagoberera Mwai Museveni nti bamusabye baani era olabyeko bawa kakati ekintu kya Mwai Museveni tekiriko kusaba ekisooka kye bayita ekibiina ky'ebyobufuzi NRM kibiina ky'ebyobufuzi ekibiina ky'ebyobufuzi kibeerako bammemba abasubscribinga mu abalabi abali mu bibiina n'ebikabira ebya ku kyalo musasulayo omutwalo mwami Mulinda balina ekibiina kye balina nkirabidde erinnya nufa basasulayo 5 membership ne buli mwaka basasulayo kibayita ki membership teri muntu ali mu NRM akwata sente membership yabwe yabwerere membership yobula kitegeeza presupposes nga gwe okola wano bakuwa omulimu ne bakuwa ID employer yakuwa ki ID buli muntu ali mu NRM mukozi wa family y'abaana ba Esteri Kokundeka beba directors kati bana bala bakozi kyova olaba kapere buyalowoozeza mbu munayagala gegenya sigwo wiki wedde so twalina wano omuvubuka eragamba ayagala wa vice namugamba oyagala kukola bukozi mawulire era kyova terina kamera emufaako ajja kwetaayo atuuke bamugeeta kulaki so nti eri ba director this is a family company
mu business basoma family business ino family business ya bazukulu n'abaana bakokundeka esteri ate mulindi ono mwogezi w'ekigo nedda anti mukozi kampuni eba n'omwogezi NBS ina mwogezi wa PR wali yes eba n'omwogezi kakati oyo ye mulindo wa NRM era ne balekerawo okusasula mulindo omusagale business ze alunda alima ayina ebintu byejoza mulindwa kakati bonna bali abeeri wansi ate babasasula ku range yaabwe wabadde owulira nawulidde nga bakana badde 10 buli business ono jasimaya ebiri mutwalo ka t-shirt teri muntu NRM ayimirira abantu gula t-shirt t-shirt bazikubya ate nowagenza okulaba nominations abo bonna nga kande tannasaba nampapula babadde ne kafoda nkaliko ekifaananyi kya mwami Yoweri kampani CEO kikifaananyi kyakoze ki ekyabaddeko namala kujja nenjogera nti wane bali wabaddewo kakiyosiki ka piraawo oba ndoze ennaku zino bakajjawo kakale babuuza piraawo NRM sekretari nga teri ayinza ate oyinza kukyogera oti kubanga ono omu director yanga director so kati tekiri mu kusaba kwadde kunyumirwamu yabaddeko out mwamisaira lawo gwenda out ate kali ennaku zino abantu abadde abatya nga aggalawo enguudo kanalayi nga balina bavubuka BSFC bibambaza bu t-shirt bavuza pikipiki za boda kati ambu bagoberera so it is not news bale n'okukidiscussinga abalenyo katono nnyo kubanga abantu bano bonna bana byeboogedde tugimazeeyo naawe mulindwa anewunyisiza yekka ye senior council Nsibambi bwayise Makerere ekisekererwa toyinza okutwala kati ngaawe Makerere weyakulizibwa weyayigirizibwa weyajja obugagga okutuuka waali kati akise ekikoko ekyo kyo kinnomyemu naye bali abalala toyinza kusanga topic yonna gyoyinza kwogerako awo ne bagyogeramu ebirimu amakulu ngerimu President Museveni kuba bamanyi bamutya era kibadde basuubira nti singa omusajja takolaki takomawo ebya membership njala mwawule bwaganda ayogera ebibiina bino bisako byabwe sako biki mu politics wano simanyi ebino babimeka ebisasuza membership naye ffe choice yaffe nolaba abantu tetubasasuza nera batwagala kakati bwewamwe omusasuza mmeka bagwe 15 naye ate temubalina n'okusasika ekibiina kisasuza n'okusasika kyasasika kakati ffe abali bakozi tubalekera bwereere nekyo mumanye ekintu kimu kyokka mu abali wano benjala obategeeza Messi w'omupiira gw'ensi yonna yakomyewo kati emitima tegibatereekera Messi twagivumye mugenda kulaba Messi mu byobufuzi yani Yoweri Kaguta Museveni buli amulaba ng'amutunuddemu bw'ati byebigambo byebogera kakati era kakati simanyi wandire segundi ye lwaki gwe tovaako no but honorable Nsibambi wabadde ayogera akulaze state yeggwanga mwe tuli nga yennyamiza kigenze wala state kati amasomero gayogerako ewaabwe nyinza okukkanya naye lwa nsonga emu nti bano kati ayagala kubireeta waggulu eno bikolweko ayagala babeere mu bulumi bakyawe gavumenti wali omulabyeko ku floor of the parliament ng'ayogera ku nsonga y'amasomero gaabwe amabye ennyo g'ayogedde ng'ayogera ku masomero yafuuyira biku ewaabwe ebiku yabifuuyira naye amasomero atagala kuteesa Nsibambi kubanga mu byenjigiriza nga maliriza na kino agambye Dodoma yazimbibwa yes bazimba Dodoma naye olaba Nsibambi akimanyi nti we yasomeseza Makerere nga twogera ku university emu nti kati nsobola kuyimirira nekugamba nti Kabale tadde university ya government Embala tadde university Mwani Muwesale taddeyo Kumi taddeyo Solo tutaddeyo watu taddeyo abantu kati bonna bali mu kusoma tebakyasomera Makerere wokka basoma biki bano yalinga nga Kyambogo ITEC ng'oli wane Makerere kati university nakawa mubusi kati university report yafulumira ku President Makerere yagwiridde tulaganga tugenda mu maaso nze njagala basiimengako ebimu batugambe nti muzimbye amalwaliro oyagala basiime ki basiime university zetaddewo kati ngono ebyenjigiriza ategere nti naye mu butuufu wenasomeseza kati Makerere kino kiyita kikoko naye bwe Makerere bagenda kukukyawa mulindwa kwa ddakiika emu ogimazeeyo njagala tugere ku nsonga enkulu olunaku olwaleero njagala kutandika naawe bwana Harold Kaija omukago PFF gwe mwayingiddemu ne ANT gulimu biki kyekiwaayi at this time lwaki mukago guno neyanze nyo neyanzege abatulaba mwena gye muli twasayininze enkolagana wakati waffe n'ekibiina kya Alliance olwa
kubanga eggwanga lyonna ligamba nti wadde ebibiina byanjawulo naye byetaaga okukolagana okujjawo kyoyinza okuyita akakuubagano okuba nti nga mwekasukira zibbomu okulaba nti wabeerawo message ey'omwanguka etunula gye tulaga. Atulaba bannayuganda beetaaga okutegeera kuba bamanyi mulindo balina ne kateepu akalagamba nti emikago tegikola. Uganda kosanga ebaawo tewabangawo kibiina kimu kikwata buyinza. Uganda mu 62 KY bakwasaganya ne UPC ne bakola gavumenti nga nakyema lya Idi Amin atufuze wano emyaka 8 bannayuganda ebibiina byonna byagenda Mosh conference ebibiina n'abantu ababulijjo ne civil society ne bakola Uganda National Liberation Front. Of course bo bagattako nejje Uganda National Liberation Army era ye government yajjako Amini nekwata obuyinza. Mwai Museveni nga ali mu nsiko yaliyo ye nabawo ono musajja eyazza okujja epapula nga akankana aniyo erinnya lyoyo ngali mu moto batasobola okuva Moses Ali oyo yayina waliyo Kayira waliyo Nkwanga waliyo n'abala bangi. Of course nga ne basemwogerere nga nabo balwanira wano mu politics yali wano abo nabo ne beegatta ne bakwata obuyinza. So nga kikulaga nti teri bantu bamu bokka oba kuba kwerimba nti gwe obeere mu ka island kokka osobola okulaba nti osobola okukyusa Uganda. So nti ekyo bwe kikubera the back of the mind olayinza okugamba ng'ate oluusi baleme ngamba eddagala ebiseera ebisinga likaawa eddagala likaawa naye nga lyeliwonya. So ekyo kyekyetaagisa. So ne tujja tubadde nga twogerezga for sometime nga tulina tiimu everi ne side eno nga twogerezeganya okulaba buki bwe tukwasaganya okulaba nga tuba kimu era nga tubadde atwogerezeganya era nga tukyayogereza n'ekibiina ekya NUP era kyovaolaawo enjogerezeganya ezo ziwalala kulaba nti lwaliyoko NUP ng'eggulawo ekibiina tiimu ezo zirala zonna zakolaki zaaliyo. Ffe nga bakyatwita Katonga twaliyo anti yaliyo nga bavudde mwezi nti tutandika okuba nga tetunatuuka n'eri gye twagala kulaga tulabike nga tukola n'olaba nti waliwo okusaba nga tukwasaganyiza wamuko walabako zino statements ezalikwatagana ku basibe nti tuwabeera ojjo so nga tugaa nti tuyinza oba tuli banjawulo naye tunonye common ground. Ebibiina byonna ne mu nsenera kuba nti ffe Mwai Museveni yatya mu mateeka okuteekawo alliances mateeka social tezikkiriza. So mwina kunoonya gentleman kyova mubanazi MOU mu nsi endala ngati nga bwolaba ne Kenya zino zowulira Azimio la Umoja mubeeramu ebibiina nga 10 kakati wabaga ne bagirijesa imaga kati tugenda kweyita mu campaign Azimio la Umoja. So tusobola okunominatinga ne candidate naye ng'oli asigadde wa PFF nga anti ng'asigazza ekintu ekyo mukono no anti byebyo nti we are finding middle grounds byetukkiriziganyako era kyekyateesezawo ttiimu gyolabye ey'omunaana buli side ekwasaganya ekintu ekyo okukiraba nga kikula. Then bagenda teekawo ttiimu ya technical committee kubanga bamanyi ba politician babeera rawude bayinza n'okuvaawo ne bataddamu na birowoozaako esobola okubapushinga ate nga bwe tuopeninga gates okulaba nti n'abantu tusobola okwogerezegana nabo kijenga ogattako nupu ogattako n'abala ogenda okukakanya nti tubeere ne front emu bwogati bagenda abantu bagala okumanya baani anti bagenda ate nga gwe no kyendi mugamba inze mu tiimu ey'16 siriimu oyogera ku tiimu zino 8 tiimu ekitambuza kubanga tosagambwa babalonze batya no the house side buli kibiina no buli kibiina buli side yalonze abantu 8 naye ng'osooka n'obalaga munno nti bano osobola okukolagana nabo wabe nti abantu batuula awamwe tebalina bu friction eroga nti oyo Joyce tomuleeta munyagwa muleete gundi muleete boto nibaga nti tufuna abantu abasobola okutegeeragana abasobola okulaba nti realization ey'ekirooto ekyokulaba nti
tusobola okukola ffenna mu kaseera nga before kalulu kubanga before kalulu mu kalulu after kalulu kubanga esinga alliance zibadde zibeera wano tuzitunulidde nyira kyovola n'abakwata obuyinza bubaddukako nti babeera ne goal age just one goal mu kaseera kano temunnaba kwanjulira ggwanga na bammemba ba bibiina bino byombiriri details eziri mu ndagaano eno oba mu nzikiriziganya eno no part of the ebigenda okubeera mu delegates conference oba national convention eyoku Tuesday byebyo tiimu akulembera side yaffe tubulireko ebitontone nandi kakati ekyo tekiri mu ofiisi yange kuba ndi ofiisa mu kibiina rolo gye bawadde omuntu ate saa kugikola ki kugifuula ti akulembera side yaffe esaa zino ajja kugenda kuba ne presentation ku lwokubiri okubanyonyola kyetutuuseeko nabiki besobola ki okukolagana enjawulo gye mulina mu nkolagana eno oba mu mukago guno eri ki n'emikago gye tuzze tulaba ebbanga lyonna ezize zitandikibwawo nga tuyingira obululu ne zigwa nga mission tetuukiridde tubaddeko n'emikago nga IPC Interparty Corporation tubaddeko ne TDA twalinakaawo ne United Forces of Change excitement gye twalabye ne kugina emikago bwe gyali gitandikibwa era excitement eyo gyaliwo gyebyafiira enjawulo gyeriko gyebyafiira nga teryamanyi enjawulo gye tulina yegyensoose okukugamba fe we are optimistic tusoose kutunira gino egiri successful ejawangula mbu kisoboka kuba singa twagenda nga nati kisoboka nga kisoboka mu 62 kyasoboka mu 79 kyasoboka mu 86 kyasoboka kakati bwolaba success stories ezo netunula neje gyogamba egiremeddwa netugaa biki ebyagigaana kakati kyovola kyegambye nti giri bwe jaja wajjanga n'olaba camera presentation abo ne babeeraawo nekitambula nekigenda naye nga tekiriiko support kyetugamba nti olwaleero netugamba nti tuleme kutunira nti waliwo omunene n'omutono toyinza okugamba pf ebinaana nti leeta 8 awo leeta ki 8 n'omuntu omulala ajja okujja era ajja kuleeta 8 awo tulaga nti bafuuse banyiga nti buli omu asikeeringa edown 2 5 5 n'okiteekako ne tekiniko ki support tugaa nti bano badde bawangula naye bwe bawangula ate bamala okutuuka mu buyinza ne kiyiika kakale awo tetutunuulira awo tekiniko tiimu awo erina okutunuulira kakati nagino egyalemererwa kiki ekyagigaana okulemererwa kigaa the technical team gye bawadde omulimu ogwo to do a study and report back emabegakawo waliwo ekintu kya DA Democratic Alliance era abakulembeze bwakyo bazze batuga nti batuukira ebibiina by'obufuzi byonna okubanjulira enteekateeka ze balina lwaki temwagendeeyo kuba bali be basooka no tetosaga lwaki temwagendeeyo we shall get there. What do you mean? We shall get there. Chitugamba we shall get there. Tedwe twayimiriza. Kati yankubuulire ne ba progressives abali mu NRM tujja kwogera nabo kubanga twagala okukola ekintu nga Uganda yewangula. Mu nkolagana eno kibiina ky'ebifuzi ekisinga obunene mu ggwanga ekya NUP kiriwa? Kigambe NUP twogerezegana nayo eno yasobodde okufast trackinga era kyovula ne bwe twabadde nga tugenda ku Africana era bagitegeezezza bulungi bapoliisi aboogerezeganya kige nti eno gundi olinayiza okulowooza kuno okwogerezeganya kumaze emyaka nozijagala kuwera 2 era Dr. Besigye akubaddemu Honorable Kyagulanyi yakubaddemu Jeno Muntu akubaddemu n'abalala bakoze eki bakubaddemu lwakuba nti kyawula Jeno Muntu gagamba mbu kyasinze okusanyukira nti wabaddewo okwogerezegana ne kutuuka twatuse ku Africana nga kumaze ebbanga lingi kuliwo abantu bangi ne kutafuma mawulire mwembi mwava mu FDC PFF ANT baliwo bano mu nteeseganya zino ba mu nkolagana eno aba FDC ati akati fembi gye twava kiba kitegeeza empologoma yetu kuba aliemu. You don't need them? As of now, no. At the moment, omukago gwa FDC, no, gwa PFF, yes, ne ANT, yes, tegwetaaga FDC. As of now. Era bwe kinaaba tujja kutegeeza. Well, Honorable Yusuf Nsibanga,
at the moment mwetagibwa mu nteekateeka y'ebibiina by'obufuzi ebikulembeddwa mu PFF ne ANT okutwala obuyinza nga FDC. What do you make of this cooperation? Mu kusookera ddala nsaba okwebaza nti Honorable Kaija muganda wange muto wange sobodde okutuula naye wano ne tunyonyola abantu ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga. Nze netegereza bulungi ku TV olukiiko lwa Africana nga lutambula olw'okwegatta, era bannayuganda bonna abalowooza okukyusa eggwanga lino n'okugyawo n'akyemalira NRM ne mukama waayo mukulu Yoweri Kaguta Museveni tulina kuyita mu kwegatta na kwogera. Lwaki? Nti resources ze tulina, sente ez'okutambuza ebyobufuzi n'abantu baffe okumanya ekituufu ekigenda mu maaso ntono, ate ne bye twogerako olumu bifaanagana. Nze nkimanyi bulungi nti tewali kibiina kya byabufuzi, simanyi nnyo nuupu, kirina kawumbi kwa akawunti. Mukulu kungu tuyita kati n'oga nti okoze embaga, sagamba nti ogikola oba ogiddemu, oba obalira mu bajeti ekwata kawumbi. Naye kakati ate bajeti egenda okumatiza maama wange eri gyali n'omubuulira ebitambula nga toguliridde naggulire oba gula mmere ne mafuta, ebipande, empapula, ategera ideology y'ekibiina kyo, weetaaga kawumbi. Kakati bwe twegatta mu bunafu bwaffe gavumenti eno bwe yateekamu, kubanga omukulu akubuulidde wano nti gavumenti eri buyinza membership egaba ya bwereere, ekyo tekiriyo mu nsi yonna, nti sente ate gavumenti yeewa abawagizi balina okubeezaawo ekibiina. Kakati mu mbeera eyo gye tulimu ne tukitegeera nti ffe tuli banafu. Bw'ogamba mukulu Kayijaga nti bwe tuva mu Katonga, naye naye amanyi Katonga aliwo atya waali. Kakati mu mbeera eyo ey'ekinaku muba mulina okwegatta ebibiina byonna, kubanga endowooza ate tufaanagana, buli ffeffena tukkiriziganya. Sebo ngenda kutuukawo just okujjukiza abatulaba tumanyi FDC eyabulukamu etya enti yavaamu nga ti waliwo obutakwatagana mu ndaba y'ebintu direction ekibiina kikirina okutwala. Maybe muntu akatono ennyo ye yali alowooza kukola structures, ne mugamba nti oba ng'ageza okuzanya tennis ng'ate oli azze kuzanya rugby. Kati the rules of the game is different. Mukulu Mulindwa nakimanyi, baateeka buli kaalo ne bateekako piso, giso, diso, bali eri mu byalo ffe abava mu constituency ez'omukyalo. Tewali muntu n'omu bano Honorable Joyce tasobola kuyita na meeting olwo giso nga ajja mu DPC. Kati mu mbeera eyo ey'effujjo gyolaba gye basobola okukola ne Kawempe emisana ne ku luguudo ano Kampala Road bwe baleese ababbi ne babba abantu abali innocent. Kakati So this agreement is, ideal ways of on principle. Eya PFF teriwo. Nayogera ne mukulu Kayijoyo. Tewali. Ekyo kyogera ko kinadde bese kyogera kubanga ebyo bya housekeeping in house. Ni nayogera ne Honorable Kayijoyo nga bagenda kukola PFF. Era kyenvudde mwebaza. Musajja wattu ne mubuulira. Bwemanga nze nsibambi ogwo oba ne mukulu kungu babiri tulina ensobi ze tukola kibakozesa kibiina kipya. You go inside ne mutereza ki ensonga zibagamba nti waliwo abaafuna sente ne bazijja mu gavumenti omu oba babiri nga gwe Kayija tozifunye ate nga obadde ku executive oyo sebe waffe yali mukungu nnyo. Kakati gwe nga olugendo okola kibiina kirala, that's not an issue. Waliwo abantu abamu bayagala bukulu era babufunye, ffe tubasabira DPFF bagiwandiisiza. Kati mukulu Kayija yali deputy secretary general, kati secretary general fulu oyogeddeko. Kakati genda gyagenda okwesimba ng'agenze nga secretary general. Kakati n'omulala ajja kwesimba, era guno omukago tebagukoze nti kujjako Museveni, wabula nga bwoga nti kati bwomala okukola ekibiina kijja kusaba obwa president nga tomulina, kubanga bw'onooyagala okwesimba kuba president either towera oba tolina busobozi.
kakati koleeta omuntu Jeno Mugisha muntu nti eri gyali musajja wattu bw'aba tazze kujja ku presidential candidate naye avunze kati yajja okujja mujja mulaba abatuuliriza ekyo kyolengera nga ye presidential candidate kakati kayija yandibadde presidential candidate agende kuwa MP afuuke MP afune omulimu. So basically they are trying to create an avenue of getting jobs, not liberating oba okununula eggwanga lino ekyennyamiza naye senga babadde kyovulaba pate endala tebazifaako toyinza kugamba nti ogobe pate ne bwoba wagivaamu ng'erina ababaka 32 nga gwe olina 0 kwotandikira kakati nabano booga nti omwenda abagenze abamu bakwegaana nti wabafoosinga ate n'abalala nabo banoonya bifo bakaga nti bwe ŋŋenda erukwingiri nenga nzijeyo kaadi nga tolina bayesige oba ofudde kakati basically tulina ekizibu nga mmwe mwaleetaze nga FDC mwaleetaze okwegatta ku mukago nnyo kubanga tetulina busobozi ffe ensonga ezabaawula ze mutajjeewo teziriiwo niye akimanyi gwe nsonga oyinza okwawula nti omuntu omu babiri yabbye sente oba yafunye sente ekyo sikiwulirangako. NBS wakati w'ebibiina by'obufuzi bibiri ku luvuganya gavumenti ekya ANT n'ekya PFF baga nti baagala kuyitawo okubeera nga batwala obukulembeze bw'eggwanga. Abagoberera abakozesa #NBS Igo mwebale William Mubiru enabbi ng'agambye abo bibalimu ebyokwegatta tebiina makulu as far as okujjako General Museveni is concerned. Ne bwogatta obusanke akakadde kalamba tebusobola kuzitowa kwenkana njovu. Abagunjawo ebibiina ebyenjawulo banoonya nsimbi ziva mu Electoral Commission, nothing else. Ye mwami William Mubiru enabingo bwati wagambye. Then Sembus Ivan Kalero agambye the truth is that creating new political parties in the country is good, healthy and competent, but the disadvantage is that the more you split or divide yourselves is the stronger your opponent, in this case the NRM, gains, so they better unite if they are to compete. Ye mwami Sembusi Ivan maliriza mwamulino. Kati opposition ya Uganda yetololera mu bukadde obusatu mu emitwalo 5-6 bajja kubeerawo. Buli omu banaagabana, buli omu bukosa atwalako ettundutundu lye, tekiina kye kyongerako ng'abamu kwabwe boogedde. Ebibiina ebisobola okwegatta biba na ideology buli omu ng'ajja n'omulamwa gwe ku mmeeza. Ne tugamba nti kino kibiina kikyogera ku mirimu gy'abakozi, nti kino kitaddewo omulamwa nti bya bulimi, ne bajja batuula ku mmeeza. Oba si ekyo ebibiina ebyo bibeera ne base oba foundation ey'amaanyi mu provinces ez'enjawulo oba regions ez'enjawulo, oyinaga nti bwenzijja zijja n'ettundutundu lya nkole. Opposition ya Uganda ku ebyo byombi terina kyerinako. Tewali kibiina kirina ideology eri very clear. Ensonga yaabwe baddemu obulamu bwawe bwonna twagala kujjako Museveni abalemye. Nolwekyo bwe banaba batudde ojja kutuula ne nuupu ng'abantu 127 bwe balonda obukulembeze bava waggulu nga balyoke bagende balonde obwa wansi. Kakati ojja naye naye oleetemu obwongo bw'omuntu omulala akugamba naye obukulembeze mu ngeri y'ekitegeevu buva wansi nga tulinnya tuddawa. Kati abo tebayinza kusisinkana ne bategeeragana kubanga enkola yaabwe ne approach yaabwe ku bintu byabwe yanjawulo. Waliwo ey'ekifeero eva waggulu eryalowooza twandikoze y'obuntu bulamu etandikira wansi. Tewali ssuubi lyonna mu opposition ya Uganda naye Mukama tumwebaza buli ekiriwo ku Bwakatonda ekyo ekitukuumidde mu buweereza bw'eggwanga lino. Okay, ng'ekibiina kya NRM mwina okukankana mu bukutyamu bwe mulaba bakaija Dr. Besigye, Jeno Muntu, Honorable Ali Salaso agati twegatte this time around bamulindwa tubajje mu bukulembeze. Does it worry you in any way as the party in power? Ekibi bw'oba obala oluusi obaliramu ne ba agents baffe naye it's okay, naye nga tewali kitiisa. Abantu abo be bamuzira kugambiriza mu opposition ya Uganda nali nti abantu babiri nga beegasse. That is Mugisha and Besigye. Bali mu kwegatta, that's what they are doing now. Tebakyasobola kubanga era nabo bye boogera tebikwatagana, tebajja kukkaanya. Lwekyo tetulina kutya kwonna. Actually tuli banakuwavu nti we are facing a weak side. Wano noop eri wano mu Buganda ate nakugamba nawano nti wano mu Buganda wokka tebakyasobola kuwezaawo ntebe ze bawangulawo. Lwekyo tuli bagumu nnyo, Mukama atukoledde ekkubo eryangu
tugenda kuwangula na kinene. Bino ebigambo mbitereeze mwe baana mu abakwata ku kamera. Tugenda kufuna kinene okusinga ku kye twawangulirako omulundi ogwo. Tugenda kifuna. Okay. Bwana Kaija. Akusinzira kuba mulindwa bano baga nti in brief mukoota mu Gaalumonde. You see, communication namwe mawulire mutuulira face n'ebigambo. Mu 2003 yali vice president Dr. Samson Kazibwe, sorry, Dr. Specioza Kazibwe. Kazibwe, yes. Mwami Museveni yagera n'amuforcing okuresigninga. Bamuforcing okuresigninga nambwa n'enkyade nti apa nti resignation weeri. Kanajja ku mawulire n'agamba nti awulire ekifo akikooye. Naye teyarisigning. Mawulire ne baagala omubuuza n'abagamba amu tired. Mwita yawandiika Kazibwe tired. Kugangana nti pressures ezikwana otunuulira mwami Mulindwa kuganga olaya ddala byayogera ne face ye tebikwataganye. Tomusuubira kugamba nga propagandist okujja ngo gusi mulimo gwe kugamba tulina kye tukola. Tayinza nakwako kyakyogera nga bagaye nti omulimu gwe wa PR si journalist. Era lw'oli bw'oyagala okufuna analysis olifuna journalist agoberera ensonga. Naye ng'oyo gw'oli awo yaba akunyonnyola mu opposition erina kyetambula tekiriyo. Kyova olaba ye mu birowoozo byalowooza. Buli ayagala ekifo ayagala mu musaala. N'atamambu n'eggwanga lino okutambulako okubako we yali. Waliwo abantu abagezaako okubaako bye bakola. Ekizibu kye tulina mbw alina omukulu eyatutegeeza mbu yakolera baana be n'abazzukulu be. Era Mwami Museveni lwaba ayogera n'omuntu amutunulya ku nsonga gwe ez'omuntu ezizo ng'omuntu simanya oyina looni abaana bo tebasoma ebyatunulya nti so nti okuzimba eggwanga bo baakita kati bo nga bakolera oli famire eri kibalowooza kakati gwe lwogezaako okuzza ku bannayuganda ku Uganda baga nti munne baako gwe kyojjamu era obasanga baga nti naye akati gwofaaki olina obwongo bulungi nnyo oli mugezi kale singa ojja abantu bolooza boyogerera kale ne balawo kubala guli teyafa obwana we buliwa walize gwe naawe n'obaako byokulaba bo kibalowooza notowooza nti eriyo kibayita the general good ntusobola okukola eggwanga kyolaba abasajja abakulu bembadde njogerako abataagala kuta kubanga Uganda terina social security ekuyamba nga tolina kifo kati banowooza olina okuba n'ekifo obere so ffe kye tuzimba tuzimba ekintu ekigenda okuzza integrity mu politics ekigenda okuddamu kye twagala okuddamu okuwa abalonzi ekitiibwa era twakyogerako kubanga olwaleero bonna abalonzi abadde bajja mu kubeera abantu abo emboozi teri abadde agamba mbu yanominatis alina ebyamagezi yayogedde bagamba ono yagabye omutwalo ono yagabye 15,000 balance olwo gwebaga nti agundi agenda gundi agenda omanyi kibagamba nti munne eyamuvuganyiza abantu yabatute mu hoteri gundi n'abagula emmere ya mitwalo 3 neno kati teri issue era sinnawulira mukambe nadala bino ebyasseke bimbadde mpulira agundi kati yazze ono gundi yasi kakati bonna buli wamu bagendayo tebabapimira ku ebyo boogera babapimira kwaka akasente kebasobola okolaki okwayo awo tulina okuvaawo egwanvisa ku Bwana Kaija, you see honorable Munyagwaga nti kimu ku bizibu bya opposition bukuusa njagala tubeere very honest nga tuli ku TV akawongezi kolunaku olwaleero jeno muntu bwe baava mu FDC ne bagenda ne batandika ANT ezimu ku nsonga ez'abajjayo tuzoogedde wano okay mwe abasinga abawerako abali e Katonga mu PFF mwakkiririza mu defiance yenga yayogera birala gatuzimbe structures. My question is, have you since addressed that now that you want to work together? Ekizibu ekyo n'obutakkaanya obwo ne disagreement eyo n'endaba y'ebintu eyo yawukana mwabimazeeyo nga temunnaba kukkiriza kukwatagana. Waliwo mwabadde ku gundi gyo yagambye nti naye abadde in the no. Kino si kyekintu kyagamba nti twasanze omuwala mu disco n'omuwasa. Kino ekintu eky'abantu abeemanyi nga buli Munyagwa kyagee buli ayogera ne munne ng'asobola okutegeera kyategeeza. Issues ezaali eri zeyinza obutavugayo oyinza okwesa oli yavaayo naano nawavaayo kiba kitegeeza muyinza muyina ekizibu kyeki
No, more for different reasons. No, I am telling you don't know. What I know what you think. Yes. No, it's I am telling you. in public domain. No, I am telling you. Aba enti bavayo what difference my ideology. No. Mwe mwavayo nga mwogera ku nsimbi. Njagala kugamba ne badde wano olwaleero. Tebagamba nka ideology. balonde wansi nga mumugamba it was not ideology. Kwa we share the same ideology. We share the same ideology. No way. Naffe kyatugyesa ideology. Okay. We share the same ideology. Ekyabajjayo kwolwo bayo tactics ne abantu abali balubajje n'omuntu n'agamba time era bwe twadenga tunywa naye alugamba time ono nasangako Honorable Alaso ne Honorable Winnie Kiza n'agamba nti ne mbuuza lwaki temwatugamba the monster in the house n'agamba mwali excited nnyo nga tubabuulira the monster in the house kwolwo temwali gikoze eki temwali gitegedde. Thank you. Honorable Nsibambi, bwaba otuyamba mu nsonga eno kyekyajjaba because I want that to go ku record clear sagala tuddemu ebyo ndio akati ate bwokibuuza omulala sikungu oli bwobuuza gundi kyekyakujjeyo eyavaayo bwolina okibuuza tosa kibuuza ate yali bano be mwalekayo mbasuubira okubeera nga bamanyi what happened then briefly in just a minute Katonga because yagambye tewaliwo difference mu ideology. Is that what happened? Yeah, kituufu tulina kizibu na kimu mu ideology ne Katonga at all. Era fe abantu abamu nga ne Honorable Kaija akimanyi nayogera naye essaawa nga 3 ate muntu nga sibuuza ne Honorable muntu akatu kaali katono nnyo ke yalowooza ate naye yakiraba nti tekisoboka nti tusobola okuzimba structures nga bwoga nti owugira mu kidibo muli lukwata ekutagula nga tusobola wadde kyayogera kirimu ensa basically tewali problem eyabula abantu abo even Betty Kamya oyogedde ku bano ne Betty Kamya yava waffe kakati abantu baagala change nnyo eri ku mutima buli ludda lulaba biruddewo nnyo oli alowooza ono tasobola bano bagenda ddi kati waliwo obuzibu obwo nti bakuwa habo n'onywa ekikopo kya habo kubanga buli muntu yeetamiddwa Museveni yanyiisa abantu ebyobufuzi ate nga talina mulamwa ate abantu balowooza munafu kakati embeera eyo ey'okukyamuka okuga nti tujjako ddi n'akyemalira yereeta obuzibu otherwise tewali nnyo obuzibu bwa ideology. Nze njagala mbuli Honorable Kaija akimanyi even up to now waliwo abantu abali enajja nankumbi ng'ate baga nti abanange ninayo omutwalo Dr. Besigye akoleki aveeyo so basically ekintu tuli wamu naye obuzibu tuli mu mbeera ey'ebyobufuzi ey'ekiyaayi wekaba owuli abakazi abawemula be bali eri bakulya bamulindu kakati bw'oba oli mu mbeera eyo ne politics akwata oli nawemula nadde eno nibaga nti oyo omukulu tewali buzibu mukwatagana ebya ideology no nejje n'omuntu ne defiance yali agiwagira but defiance ye yali egamba tugende twongereko structure tavumiranga defiance kubanga gundi ya defiance resolution egamba tugenda mu defiance yali chairman yali president waffe so basically exactly we need this lekinewunyisera kyensaba muto wange Kaija aleme kulimbibwa abantu abalowooza teosobola okuteekawo obunkenke gwe nofuna ekifo kyo ekintu kino muyinza okuba temukyasobola kudda if we have no reason we can even come netwogera nammwe bwe mulowooza nti mugenda kukwatagana nabo mubalabye kati ate abasinga obungi nkyaba wetegereze mu structure zonna ezo ze mulowooza nti tugenda kukwatagana banuupu ne baani tetubadde nabo mu activism tubadde mu activism Kaija ng'okyali baby okuva e Makerere ogibaddemu it's almost 20 years bano myaka 2 bakyalina ne kaadi abamu bakyalina ne kaadi ez'abamulindwa kakati gwe kyoyogerako ekyokukyusa abantu oli takitegeera wabula oli ayagala bwagazi nga Munyagwa bwagambye bwesoogera nuupu maybe sijja kuyitamu bwesoogera FDC maybe sijja kuyitamu eyo ffe si bwe twali tubaddemu ebintu bino for a long time we have sold small properties ne tuziteekamu
we have sacrificed. The only man I've gotten from FDC mitwalo musanvu Abedi Bwanika ali mukomera okusasula Masaka wetwagenda nali nsasula nangamba I've never, but we have sold our small properties in this struggle and I think it's achievable. Ekyo kyemulimu ekyokwegatta ge mazima and don't just rush kunoonya bwe mwegatta nabo bwe mutamanyi. You just sit down. Ebintu birala nnyo tetwagala byogera kwabo obyogera wano ng'empigi olutalo olukugoba mu parliament tutandika. Basically waliwo abantu abali awo olinaga nti nosirika osobola okubeera MP ne platform olinaga nti lutandike ne wano wetwogerera kati lugenda lwatandise embeera si nyangu era gundi yankubidde pulezidenti waffe buli kiseera nkwera mugaa nti wakitondeka wano NBS President Mugabe yankubidde nemugamba nti lwakitondeka mu bino nze actually to me I see a very big problem ngeri waffe tulina abantu njagala nkikubulye driver wange era abadde andeeta kojja wange kibirike njagala nkyogere maybe whatever the consequences nagamba kati kiri mu opposition kiri ekintu eki era mbiwandiise wano piki balinye etokota ulinaga nti etokota yeki naduka kubanga etokota talina watuukira gyalaga eyo kategore esinga obuzibu eyokubiri ekiryo nga basajja nosanga omusajja omukulu ne bagamba kati ng'ekiryo mukimanyi basekunjigiriza ekiryo bw'okikwata bwoti ekino ekiriwerako ensujju kati akawungezi n'okiza eno nga kidde eno bw'okiza eyeekya kumakya nga kidde eno kakati we are having those people as leaders bagobye abantu ab'obuvunanyizibwa mu byobufuzi nze Joanita Kawalya gwe nza okwogerako Joanita Kawalya nagenda ne mwegayirira ajje mu FDC ku Kampala mwe temumumanyi mukazi mugezi omukazi ali decent yasooka n'abamwanyinazi bwatwa amanya Ferongtai n'afumbirwa ate obw'engonge n'aba mukyala wange naye Joanita nga nti mbadde sikimanyi nti mwami Sibambi tonjagala ontwala mu byabufuzi ebbanga lyonna ne Prosa ali mu America n'amukubira naga nti kijjangu mwami Sibambi bulijjo tanjagala kati owekitiibwa Mpanga owekitiibwa Apollo Makubuya so we are having a very big pichi n'ekiryo kakati tetusobola kufugibwa bantu katugende kwa Afro Mobile aliko NBS TV tugenze kati kwa Afro Mobile enteekateeka eno kyagenda mu maaso but ku lutimbe twagala